olwo companies endaba nga zirwanirira ba maids yafiiridde ku kyeyo ne bavaayo ne bagenda ku poliisi ne bagenda ku embassy ne bagenda mu offices nyingi nnyo nga balwanirira eddembe ly'abakozi. Nina story gye nalabye y'omuwala yafiiridde mu maka g'omwami n'omukyala nga bagamba okusinziira ku story yazannyo ku gataliiko nfuufu mbu yabba ssente w'emitwalo 15 ne bazisala ku mwezi ne basigala nga bamanja emitwalo 7. Omwana ne bakubira family ne bagamba bwe mutamukima mwe temutunenye ekinaddako. Abafamily bazemo okuya nti omwana attiddwa lwa mitwalo 7 like 70,000. N'okwata omwana wa munno n'omutta Munnayuganda munno. Naye kampani ezigamba mbu mulwanirira eddembe ly'abakozi mwenna muli eyo musirise because tekyagudde kuwaba ali mu Buwalabu kwe munaaliira. Ababeera mu Bawalabu mwangu okulumbagana companies ne muziyisamu eggala because mumanyi nti company egenda kuwaayo akasente either ekusirise oba family egenda kuwaayo akasente mukole follow up mulabe mbu omulambo gudda. Bantu mmwe mulimba nnyo, bantu mmwe muli babi, bantu mmwe muli bankwe. Bwe mubanga ddala ebibiina byammwe bye mwakola bya kulwanirira mukozi noone yattiddwa mu Uganda ngattibwa Munnayuganda munne yabadde mukozi. Mukazi gwe na musajja gwe abassa omwana wa bannammwe kasita nammwe muzadde ffe twasigazza kolima mu nsi yaffe tetukyalina kira tuli banafu tukole ki kasita nammwe muzadde tusaba Katonda ekiiso ky'embuzi kisukke ku mmwe kigendeko ku baana bammwe bantu mmwe ate nga temufudde obulumi mubeerewo mubuwulireko. Omwana wa munno yajja kola omukubye omusazi omusaala ate n'omutta n'otunulira poliisi nti yazze nejjawe omulambo neekulaga nti kyena nagwekuttewo ewaka terina gwekuttewo. Omukulu Luke Wesigire story eyo nkimanyi wagirabye. Poliisi yakutte yalibadde suspect nemugwa newokutuula ku kabanga teyamutadde na wansi literally yabadde mu protectinga kumujja ku bantu abadde banyize nga bagenda mutta. Era nze ngamba nnyo abantu ebintu ebimu bannange kama tumuwe a hand ye tunaakoma okubanga tukaaba bukaabi abantu bano banne tebagenda kukoma. Akaana ka munno kajja ku nnaku yeekaleese fiizi yabula kazze kakole kale tugambe yakubbye mutwale ku poliisi omusibe bwali mala ekibonerezo adde ewaabwe. Naye abantu abakuwa omwana waabwe nga mulamu muwoza Abawalabu babi oyo naye yabadde Muwalabu. Obadde okimanyi nti bantu bannaffe ab'owaka Bannayuganda bannaffe twera nabo bakyasinza obusosoze n'okutuyisa obubi ne bw'omusanga wa okwata otya omwana wa munno n'omutta 7,000 gwadde osigadde obanja. Bantu mmwe nga temuyina kisa, bantu mmwe nga muli babi nnyo, nga muli babi. Naye nga bwe ngamye tufe twasigaza kukolima Mukama Katonda talya nguzi. Nammwe wammwe alitugibwa, nammwe wabammwe balittibwa mu ngeri y'emu. Bino bye bikolimo ebitagenda kummwe ne bigoberera abaana bammwe. Njagala bategeze eriyo omusaayi gw'abantu ogutaviiramu awo. Buli muntu amanyi nti olina omusaayi gw'omuntu ku ngalo zo olunaku lugenda kukya. It is just a matter of time. It is just a matter of time. Mubribing abasirikale ne muwoza biki yabadde antuga yabadde anziba yabadde akola ki ne muwayiriza abafu buli kye muba mwagadde tetumumanyi yali mubbi ne mu creating all kinds of stories. Naye nze kyenyizo bagamba kiri kimu Katonda oyo tali yanguzi. Bantu mwe Mukama tali yanguzi. Bantu mwe Mukama tali echapati. Bantu mwe Mukama teyerabira. Nammwe muliga kaaba olibo oliawo nga bakuyita nti omwana wo bamutugidde wano. Ebintu bye mukoze bannammwe Katonda oyo teyerabira. Noto omwana wa muno ku 7,000 ate n'okubira family mujje mu kimu omulambo gwammwe. Imwe obuvumu mwabujjawo ye muliba mulaba kaki. Omuntu atasaasira ku muzadde munno n'ogamba kale ayisigaddeyo 7 bamutwala oba mu family mwesonde muleete 7. Noto omwana wa muno ku 7,000 poliisi neeta kukwata naku ne bannange kyobola bangamye abantu bangi bagenda tandika okutwalira amateeka mu ngalo lwansonga anyigirizibwa emabega n'emmaaso amagenda n'amadda
Polisi gye yaliddukidde omwavu taloopayo omusango era tagusinga. Taguloopa era tagusinga. Omwavu oyo gwolaba. N'osigala nga obulumi bwo bw'otabukontrolinga kye bukutumye okukola ky'osigazza okukola. Kati wano wembuuliza agabiina agagamba nti gakiikirira abakozi. Bannange muli luddawa. Kye mugamba agende Buwalabu yekka aliko omulyo ye mukozi yekka. Ono ali e Uganda taliiko. Because nabadde mbalinzo balaba nga mwambadde t-shirt nga bwe muzambala, mugenze mu mapoliisi, mukwenze mu kamera mukoze videos, temunnakolayo wadde nnemalema. Wadde mbibibi. So ye yabadde alina kufa kubanga ali Uganda. Muleke kubeera bannanfuusi. Buli mukozi wembanga ddala mugamba mubalwanirira, buli mukozi mumulwanirire. Buli mukozi mumulwanirire. Eno family eno mugitwale mu kooti. Family eno mugiwawaabireko. Like, let's be real. Basi omwana w'abandi, like, azifu banyize kawuka. Lwaki ebintu by'okutte waka byafuuka bya bulijjo nnyo? Tumbalinze mbalabe mu musango omulala mbw afiiridde Saudi Arabia nga muwuba enkwawa muleekaanira abantu. Njabaswaza sente ze musaba family. Njabaswaza sente ze mulya ku Bawalabu. Mubeerawo nga gwo mugwa kulya buli. Mugwa kulya buli. Mitwalo musanvu wabula mukazi gwe nawe musajja gwe. Eyasa omwana w'abanno. Bannanga omusaayi gw'omwana oyo nsaba Katonda gubalulumire gubatambulire kugubabonyeebonye mwenna ne generation yammwe mpaka lwe mulivaayo ne mwetonda. Noto mwana wa muno lwa mitwalo musanvu. Lwa mitwalo musanvu. Mukama Katonda abasaasire bantu mmwe. Mulina agatima agabi, muli babi nnyo, mulina agatima agavundu agawonya. Kati mwegana agabiina agalwanirira abaana, eddembe ly'abakozi, agabiina agalwanirira abakazi, oyo mwana abadde mukazi, agabiina poliisi ye Uganda. You people, muveeyo mubeeko kye mukola. Otherwise, lwe mutabeeko kye mukola bino ebintu bigenda nga byeyongera buli lunaku nga wabaayo ekibye kibeerayo. Byebyo ebyange. Naye nsaba Katonda bankubire omuggo. Nsaba Katonda ankubire ekifamire ekyo omuggo guli omunene ogutaliiko asobola kusitula. Nga Mukama yekka yasobola okugubajjako. Nsaba Mukama lwasituka afuumuule enfuufu eri famire eyo. Kutta mwana wa munnammwe ku mitwalo musanvu. Bantu mwe nga muli babi nnyo. Ne mutulugunya omuntu mpaka lwafa. Ku mitwalo musanvu. Naye nga namwe muyina abaana bamwe bemusabira babeere bulungi. Mukama Katonda abasaasire. Na buli muntu ayina maid ewuwo ng'omubonyaabonya. Mukama Katonda akibalire ku ggwe n'olunyiririrwo. Oba babagamba bo si bantu.